Mbala musisa mikwano gyaffe abawuliza ba programu yaffe eno benyukidde etusibwako Uncle Sam ne Madam AC ebera ku Monday Park Friday era mbayuza mikwano gyaffe abagoberera akanyomero kaffe kano zulo obusobozi bwotegeere obugagga bwo akabeerawo buli saa 11 dakiika 11 ez'akawungeezi era Monday to Friday era nga kakutusibwako aba Sero Company abakozi b'amajaani agayitibwa Sero Spiced Tea ne Sero Soya Chai. Mpitibwa tumusiime Joseph Prosper omuweerezaawo nga bulijjo. Njagala kweyongerayo nate era inakomye olunaku lwajjo badde twogera natandise ensonga y'okwogera ku lockdown oba muggalo kaakano ge tulimu era olunaku lwajjo nabadde ng'ogerako nga ngamba nti mufo ky'okwevuma ebitannaba kubaawo n'ebyo by'otalina by'olaba nga tebigenda bulungi osobola okyusaamu n'otandika okubaako ate ebintu by'olaba ebirungi ne biba nga bikuyambye okukozesa obulungi omuggalo guno ne guba nga gukutuusizza ku mutindiro oguddako. Olwaleero njagala kweyongera ku nsonga eno nga njagala kuwa kibuuzo nti oluvannyuma lwa lockdown kiki ekiddako, oluvannyuma lw'omuggalo kiki ekigenda okuddako ddala kubanga essaawa zino tubeeraka olw'embeera ya lockdown naye olunaku lugenda kutuuka lockdown eggweewo. Ekimu ku kyenjagala ku nsi kuno ey'obuliwo gye tulimu eyina etteeka baliyita ebiro n'ebiseera seasons and times. Kitegeeza buli ekiriwo kiggwaawo kiba n'obudde bwakyo kimala ne kikoma. Waliwo ebintu ebimu ebyaliwo kedda nga omuntu bw'oyogera ku El Shabab, bw'oyogera ku El Qaeda, bw'oyogera ku bintu bwe bityo ebitiisa biseera Osama bin Laden bwe babeererangawo nga tolowooza nti emirimu gyabwe giri umulamuko oba girekendeeramu abantu ne mmale ebbanga nga temuwuliddeko beetulisizaako bomu okumala omwaka mulamba. Nekyo kyaliwo niwe twogerera kigenze kifa. Kati obanga eky'abantu bwe kityo kye baakola kyaliwo ate eky'obulwadde just eky'obugamba nti virus era nakyo olunaku lujja tuuka kikome oba kiggweewo. Kakati nno bwe kiriba kiweddewo ensonga enkulu eri nti oliwo zzaako ki kubanga oluvannyuma yesterday nabadde njogera ku musajja ono Nuwa era ne leero ngenda kubanga mwongera omwesibako. Nuwa ono musajja nsoomooza nnyo kubanga yali musajja mutuukirivu naye muyinakokko ensonga eri emu y'omu ku bantu Katonda bye yalabye ekisa naye ekisa ne batakikozesa bulungi kubanga newankubadde nga Nuwa yawona amataba naye okuwonaako okw'amataba mpozi ng'oggyeko okuzaala abaana byagenda nabo mu lyato. Tewaliwo ene economic, political, social and spiritual activity omusajja oyo Nuwa yonna gye yakola ng'avudde mu lyato. Nuwa ye musajja atabeerera nsi kyakulabira ku kirungi. Kyemmanyi Katonda ekyali mu mutima gwe lwaki yeyawulako Nuwa amuteeke mu lyato aleme okufa amataba. Yayagala Nuwa amukolere eggwanga eritya Katonda. Yayagala Nuwa amukolere omulembe omupya oluvannyuma lw'okusangulawo omulembe omukyamu. Naye omulembe omupya Mukama gwe yali ayagala kyali kitwalayo Nuwa okutuula wansi adrafting vision ey'ensi empya bwegenda okufaanana. Adrafting ekifaananyi ensi endala gye bagenda okuyingiramu eteekeddwa kubeera etya politically, eteekeddwa kubeera etya spiritually, eteekeddwa kubeera etya socially, economically ne physically erina tambula etya. Naye kyewuunyisa Bayibuli etugamba nti Nuwa bwe yava mu lyato Mukama ayogera mu kitabo ekyalubereberye essula ey'omwenda olunya olusooka. Bayibuli etugamba nti Mukama n'abawa omukisa n'abagamba mwekubiseemu mwale. Bayibuli bwegamba nti Mukama n'abawa omukisa it's like Mukama n'abawa olukusa okubeera nga bakulaakulana buli kye bakola. Ekigambo omukisa kabonero akategeeza nti Katonda akuwadde olukusa okukulaakulana, authority baba kuwadde obuyinza okubeera nga oli prosperous. Naye kyewuunyisa olukusa Nuwa lwe baamuwa olw'okubeera akulaakulanye. Bayibuli etugamba investment gye yakola yali yakusimba mizabibu mpozi nakukola mwenge. Ekyokuyisa omwenge ng'avudde mu lyato si gwe gwali omutawaana wabula ebbanga lye yamala mu lyato ery'emyezi 5. Bayibuli tugamba nti ng'enkuba emaze okukya oluvannyuma lw'ennaku 40 ng'enkuba emaze okukya amazzi gaamala emyezi 5 gaamala ennaku 15 nga tegannaba kuggwa ku nsi. Kati ennaku 15 bw'oba ozigasse ku nnaku 40 enkuba ze yamala ng'etonya. Nuwa yamala emyezi egitakka wansi wa 7 oba 6 naye nga kyeŋŋamba emyezi egyo gyonna ng'ali mu lyato. Fenno tuku lockdown muno waabwe wannaku 42 naye ye Nuwa yamala mu lockdown emyezi egitakka wansi wa 6. Naye kyewuunyisa kiri nti emyezi egyo Nuwa yakolangamu ki?
kubanga ekintu omuntu kyazzaako ng'avudde ku kitandi emulago, ekintu omuntu kyazzaako ng'avudde mu kkomera, ekintu omuntu kyazzaako ng'avudde mu bwavu kyekitegeeza kiki kye yali alowooza ng'abulimu. Bino abantu bye bagamba kubulire baaba ne malampona ku luno bino njize ne malampona ekyo si kyekikulu. Omuntu bw'agamba kakati bannange ne bamala banta n'envaayo eruzira bwe nti nja kuba ntegedde nnyo nedda, ekyo si kyekikulu kubanga buli ali mu mbeera embi asuubiza. Naye pulaani enteekateeka gy'oteekateeka ng'okyali mu mbeera mbi yeesalawo oba onoobeera muwanguzi ng'embeera yeevuddewo, yeesalawo oba onookyuka obulamu bwo n'obukyusa ng'embeera evuddewo. N'owo kubanga yakava mu lyato essuula eddako n'anywa omwenge n'atamira n'aggyamu engoye, ke kabonero akatutegeeza nti ne mu lyato teyalina nnyo kyamaanyi kye yali akolamu. Ffe tumumanyi ng'omusajja omutuukirivu, naye twali tulowooza nti butuukirivu bwe yayinamukko ekyama kino eky'okuteekateeka. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'engero Proverbs essula ya 16 n'olunya olusooka egamba nti okuteekateeka kugwanira mwana wa muntu, okutuukiriza kwe kwa Mukama. Ekitegeeza gwe omuntu ne bw'olibanga olina okuyaayana nga kunene nnyo, naye okuyaayana okwo n'otakupulaningira n'otakuteekerateekera, mbabuulira amazima ogenda kutuuka emirembe gijje, obuwanguzi bujje, embeera embi gy'obadde olinamu gy'oyitamu ogiveemu, naye ng'ennaku kakati gy'ofunye nti tewategekera buwanguzi bw'olina. Omuntu omu yagamba bw'ati, abantu abagumiikiriza obuzibu bangi naye ate abawangula emirembe be batono. Ntegeeza ki? Nti omuntu asobola okunywerera ku Mukama, asobola osigaza empisa ennungi ng'ali bubi, naye ate embeera bw'emutereerera empisa embi gye ziva temumanyaayo, n'okugwa okuviira ddala Katonda ne kimubeerera ekyangu. Kati ne mwebuuza ki ekibaddewo? Kumbe bambi bwe yabeeranga mu mbeera embi omutima gwe gwasinganga kuteeka kufokasi ku mbeera eyo gy'ayitamu, ne gutatunuulira nti naye bwe ndiba mmaze ogivaamu kiki ekiryongera okunyweza n'essigwa, kiki ekirinfuula omuntu ow'ekigendererwa atawaba. Kubanga lwaki? Okuzuukuka n'otandika ekintu kirala, naye okunyweza omulamwa gwakyo nakyo kirala. Mwami Nuuwo ono agenda okuva mu lyato nga talina kwolesebwa, nga talina vision, nga talina kintu kyataddewo nga foundation. Imagine a foundation of father. Taati yali agenda okutandikawo omulembe omupya. Abaana n'abazzukulu baali badde basanga nga yateekawo omusingi gw'ebyenfuna omulungi, nga yateekawo omusingi ogw'ebyobukulembeze omulungi, nga yateekawo omusingi ogw'ebyomwoyo omulungamu obulungi ennyo. Yali badde yateekawo omusingi gw'enkolagana y'omuntu ne bantu banne. Abaana baali genza okuzaala abazzukulu nga waliwo obuwangwa ennono entukuvu ennungi ennyo. Omusajja Nuuwo omutukuvu ono ze yali badde yateekawo, naye omutuukirivu buli lwatuula n'atateesa ababi bamuteeseza. Omusajja omu yagenda n'ayogera ekigambo kino, yali ava mu ggwanga lya Bama. Ye yayogera ekigambo kino kyanneewuunyisa. Yagamba nti ebiseera mu ffe tugamba nti tetulowooza ku byabufuzi, n'agamba naye kyenjagala mbagambe ebyobufuzi byo bibalowoozaako. Kati ekyo just kyakulabirako nti ebiseera ebimu tubeera batuukirivu nnyo 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 ne tugamba nti tetwetaaga na kupulaninga kintu kyonna. Kyokka ate Katonda tiyali badde ng'atuwa obwongo, tiyali badde ng'atuwa endowooza, singa okupulaninga oba okuteekateeka kwali tekwetaagisa. Bino byonna lwaki mbyogera gy'oli? Njagadde nkubuulire ekigambo kino kitegeere. Mu budde bwe buti nga toli nnyo bize, teekateeka, teekerateekera obudde after quarantine. Njagala mbabuulire COVID oba aliwangaala myaka emeka, naye nze ekigambo kye njagala mbagambe kiri nti ajja kuggwaawo. Ajja kutuuka ekiseera bw'ali bataweddeewo naye alituuka ekiseera nakkakkana. Olaba siriimu yakkakkana, kolera yakkakkana, olaba Ebola yakkakkana, ate ono n'ekiseera kijja kutuuka n'obulwadde buno bulikoma. Naye kyenjagala mbagambe ekizibu kiri nti kwe kubanga naawe buligenda okukoma ng'ate naawe okomye. Kubanga lwaki? Amaaso go gajje ku kiri eky'omu maaso n'ogatunuuliza kino ekiriwo. N'owankyamuwogerako nnyo kubanga newankubadde yawangaala emyaka 95 naye impact y'obulamu bwe ng'oggyeko obutuukirivu bwe yalinanga before amataba, naye oluvannyuma lw'amataba tiyali productive at all. Kale nno olwaleero njagadde enkomaawo, naye enkya era wengenda okutandikira ddala nga njagala okuemphasizinga ensonga eno ey'okwetegekera kyekiddako. Bitwa tumusiime Joseph Prosper, omusajja ayogera ebigambo ebikuyamba okwekiririzaamu naye n'okusingira ddala okuyamba okuzuula obusobozi bwo olyoke otegeere obugagga bwo. Mutukola bulungi bwe musubscribinga channel yaffe eya Zuula Obusobozi bwo ku YouTube, n'abalikinga page yaffe ku Facebook era manya ge gamu Zuula Obusobozi bwo. Kyokka ate gwe awulira obubaka buno ne bukola bulungi bw'otukolera ekyamagero kimu n'obusheyalingira mukwano gwo muganda wo omuntu yenna gw'olabanga ayali badde abwetaaga kikole. Ate abali ng'ogamba nti nedda naali agadde okumanya obubaka buli bwe mwasooka edda okukolako obubaka bwaffe obwedda ng'oyagala kufuna ku bubaka obwedda bwe twasooka ku WhatsApp
osobola okwogera nange ku 0757 21 7 6 8 zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo.